niyo tukoonako onogambira Mandela ku mukutu nabaddeko kino kibulamu kubanga wafauka kullu dhi ilmin alim. Nebaza muganda wange Sheikh Uthmani Nuh Kibuuka olw'enkwatagana gye tukwataganamu esingako obulungi nga tuweereza puroguramu zino. Namugamba neebeerako nnyo olaba nseeredde ngamba nti Amiri wano oseeredde wano Tereza naye barakallahu fikum. N'abamanyi abalala abalaba emisomo gyange bambi bwemuba mulabyemu ko tiwano Amiri waseeredde kusinga ne munaakireka ne kigwa ku ttaka ne mugamba oba yabijjawa tebalaba njuliza nenga nti Wahida Abdussalam Baali mu kitabo ki fulani bino wembijja wembisimbula. Tutambula ne puroguramu yaffe eriko ebika by'amalogo. Mu bika by'amalogo twatuuka ku kika ekigamba nti sihirul marad, eddogo erikwatagana n'obulwadde. Ne tujja mu bye twalaga nti ebiyungo byonna bisobola okulwala, si bwe twagamba. Era navudde ku mukutu emabegakaawo nga mbasuubiza nti waliwo obulwadde bwe bayita obwa ayinu. Ayinu tugenda giraba. Ayinu kyeki? Bw'oba ovunudde amangu ogamba nti liiso, naye ffe tukiyita kiiso. Lwaki? Nti kiba kirwadde. Oli bwaga nti ekisujja kimbala embiriizi. Kategedde ako? So ayinu kiba kiiso. Ekwatira mu makubo asatu: al-istihdaam wal-istihsaan ne al-i'jaab. Makubo asatu ekiiso ku kikwatira. Allah yakyogerako mu Qur'an mu suratu Yusuf aya 67 ne 68. Jalla jalaaluhu yagamba atya: a'udhu billahi minash shaitaani rajim. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الآية الله سبحانه وتعالى تغامبye kino kyaliwo nga nabbi wa Allah ayitibwa Yusuf. Naam, Allah surati Yusuf buli lwogisoma ekujjukiza mwana wattu ebikwatagana ne famire zaffe ng'ebyatuuka ku Yusuf naawe bisobola okukutuukako. Okategeddaako bitya nti mu famire mwennyini nga mugatta taata yeeva abooluganda bennyini ne bakukolera olukwe, imma lwakuzikiriza ggwe n'abaana bo, imma lwakuzikiriza mukyala wo, imma emmaali yeffe, byonna biri mu famire zaffe. Kaakati Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza nti nabbi Yakubu olw'okuba yazaala Yusufu, akaseera katuuka nga agenda kusindika abaana be mu lubiri, nga enjala gye bayita ani amuwadde akatebe ng'egudde mu Misiri. Yusufu yali mulungi, abakyala baatuuka omulabako ne beesala ki engalo. Allahu akbar, obwo obulungi bwaludde okuba mu nsi. Kibula Allah buli kyamaliriza takiddamu. Teri agenda kujja nga yenkana Yusufu obulungi. Dinazoola simanye empaka z'abannalulungi, abalungi abali mu kitundu ekyo oyo yaba abasinzeemu, naye nga size empaka z'abannalulungi. Ate ekyewunyisa Yusufu teyali mukazi, naye kati abeesimbawo bakazi. Yali musajja nga Allah yamuwa obulungi. Nabbi yamwogerako sallallahu alaihi wasallam hadithi emu n'agamba Yusuf utiya shatra al-jamal. Yusufu Allah yamuwa hafu y'obulungi bwe yawa kitaffe Adamu. Yali mulungi babanga Adamu Allah yamubumba
n'emikono gye. Allahu akbar. Oba kitaffe yali atunula atya obulungi bwe kibanga ate abalaba ku Yusufu beesala kati ate abalirabe ku kitaffe Adamu. Allahu akbar. Kati Yusufu bw'atyo nga bula nti omuzaalibwa mu famire abantu bajja bafaanagana, kati baganda be bamufaanaganamukko. Kati kibayita ekiiso tugamba istidhaamu kyeki byosoose okugamba mwekikwatira, ne istihsaani kyeki, ne al ijaabu. Al istidhaamu ye muntu okujja nagulumiza akantu akatono. Mathalan oguze kapoloti 5 ku 5 oli nagamba aguze ekibanja oba aguze yiika bannanga aguze mayiro, ate awo bagenda kukuweerawo sente bwozisabira, ate sente zo zotaddeyo tezigenda kufa. Munnanga ogenda okuyita anagula kapoloti 5 ku 5 okaguze mu tawuni nga buli alambula tadda. Walungi ngenda kuddamu enkya kamulembe nnyo siyinza butakagula, buli agenda tadda. Era wano istidhaamu eno bw'osingana baganda baffe nga bazimbye amaduuka mu matawuni najja ayimirirawo nakwata mu mbinabina zo okulaba seminti najja amusisinkanaga gwositudde wano amaduuka bane tebifaanana nnyini byo gano gago wano bagenda gayiikira oluyiikira era wateze ani yakuwadde amagezi. Ekyo kibayita istidhaamu. Istidhaamu okugejjesa ekintu ekitono oli nakiraba mu foomu nga nnene. Kati ero limu ku makubo istidhaamu. Eryokubiri istihsaan, okulungiya. Ezadde akaana nga lulajja bannanga akaana akalungi azadde malayika azadde muzungu bane kakufaananyi taata w'abaana ebibirwaza abaana abato. Oli owedduuka tayongerako seminti yadde akasenyu, abazimbi ne badduka sente naye nezisaasaana, ebizimbe bingi bikomyawo lwakiiso. Abaana bangi balwala nga bakazaalibwa, akaana akakazaalibwa endwadde kagijjeewa abo bangi. Ijaabu ekkuba eryokusatu kukungiriza ng'ogezze muntu n'alwala uyo ku kitanda lwa kigambo ono kiyamugaye nti ng'ogezze. Kivula bedda abaganda byagambanga nti ng'ogezze ng'akusunako, ng'ogezze kankusuneko, ategedde ako. Era bangi basanga nga balima lumonde, omuntu alima ku kkubo bamukungiriza, munnaffe olubimbi lwebale. Wano w'olime tebalimangawo lumonde, olyose n'oteekawo lumonde agenda okubala iwa pulaninze n'ateekamu amalagala bakuyita kubyala ne gajinjimuka. Allahu akbar. Wayita akaseera lumonde bwe bamusoggolerako n'emiggo nga wuzi, wayita ekiseera bwe bamugirawo ddala amalagala subhanallah ng'alaba wuzi. Lwaki? Kyobula nga enneebaza kati yakyuka, bagamba weebyalaawo n'addamu nti mammonde. Amakulu mwatusera obwedda. Edda abaganda bwasingana ng'enkoko ye yaludde eri mu lujjaawo etambuza obwana bwayo 20 noga nga yaludde obwana kamu nga 2 3 bunaga tobubala okububala obubaza obusse nogamba bwe mbubala buba bufudde ye ogenda kuwunzika ng'ogikungiriza. Bw'ogikungiriza kamunye ensomba kamu ku kamu bonna ne buggwawo. Al-ijaabu okukungiriza kimu ku makuba agasiiga omuntu ekiiso. Okulungiya bannanga oguze essimu kamo ne 18 era kati oli kwa mulembe nnyo bagimujja kukutwa abayaye ng'ali mu takisi. Gwebuuza abantu lwaki baleesewo amaduuka g'amasimu, bantu bagula amasimu buli lunaku. Lwaki zibbibwa buli lunaku? Abakuba ekiiso weebali bangi. Al istidhaam okugejjesa ekintu, bangi bagejjesa akantu akatono n'akazimbulukusa. Oli azimbye buluumu 3 nti ayazimbye 2 mubaddutuukako mwe mwali nulabi genda okutuukayo nga buluumu buli 3. Kategedde ako. Kati amakuba ago bwe gajja ne gakwatisa abaanadamu ekiiso, naam, Allahu akbar, kikwata omuntu, kikwata enkoko zo. Mwannyinaffe Allah amusaasire bambi amugumye, yalunda enkoko nga mpitirivu obungi, mukwano gwe najja azirambulako. Kino nakyo kijjeemu ekyokuyiga.
bw'atuuka okuzimulambuza n'azirabako n'agamba wuuu okimanyi nti wano olinawo pikapu mipiira ena gyotannalabako kiki sente eri wano etotoogana nga bukolwa okugenda okukera ku makya n'omugenyi agenze enkera basanga ekiyumba kyonna enkoko zagudde eri ne zifa bazigema zirya bulungi zinywa amazzi buli kimu al ayinu haqqu ekiso kya mazima hadithi ya mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam motoka nyingi zifuna obubenje lwa kiso nkugamba ekindeke ki kibula ngo mbaka yagamba sallallahu alaihi wasallam mwali badde mo okwogereza kuba kwa kyama hadithi amakulu gayo mwogereze mu kyama n'okuwoowa kwali badde kwa kyama mulangirire embaga kategeddaako eyo hadithi abantu bagivaako olunaku lwennyini omusajja lwagenda okwogereza alulangirira tugenda Masaka ku kyala tugenda kwogereza n'agenda n'abantu mwe muva oli alaba nti kyalo ntasaanidde Swaibu kyala wa bbeeyi mwana muwala wa bbeeyi bannange era oluvaayo ng'aga Swaibu maali gy'oleeta eri yeetaaga mu lubiri wayita enzingu bbiri nga Swaibu bigolongotana ng'alemererwa okuddayo genda okulaba nti ab'embaale baamututte okwogereza kuba kwa kyama n'ennikaaho neeba ya kyama omukyala yaligenza okujja ku mbaga ng'ava mu buliri bwa bbaawe amakulu ng'ava mu kisenge kya bba n'agenda ategekera bba ku mukolo embaga gye bagenda okuba nti babeerako enkeera yali maze omutegekera ne babeera ku mbaga eyo amakulu okujja ku mbaga ng'omukyalo no mufumbo yali badde sunna ate nga ne sunna esingako obulungi embaga tuzikole ku lwokuna n'olwokutaano naddala olwokuna sunna nnungi bantu bagenda okujja ku jjuma alhamdulillah nga bafumbo naye biasafin shadid omusajja ajja ku mukolo gwazze okuwoowerako omukyala nga kwe kuwoowa yembaga ebiisa ebibeerawo biba bingi ate abakyala mutugjeeko ebigambo byogani njagala kadaali mwana wange alina okufuna kadaali akabenje akali mu kadaali kiiso mwana bamuboobeza bamaze omuboobeza ne bamubikka kadaali n'ayimirira mu mulyango gwa daddi ne balyoka bamubikkula bati abantu bonna abazze mu kidaala ne bamukuba ekiiso kubanga babeera ku nnamba emu namba 3 al ijabu kuba kukungiriza bannange Rukaya yamyuse ono masitula ate si wa bulijjo atabuse butabusi mu kkala oba batu batuwanyisiriza mu buwanyisiza buli omu n'akasuka sikaadi mizairo nga yakiiso enkomerero genda okulanga omwana wattu gyagenza okufumbirwa amazeeyo ennaku mbale bubazi bufumbo ne bukola ki ne budobonkana kadaali gwe mwagala alimu ekiiso tubula nebaza nnyo muganda wange Alhaji Nasuru yonna gyali Allah amusaasire yafumbiza abaana be babiri ku mukolo nga yakola sunna ffenna gye twali badde tugoberera etya yateekayo emifaliso ebiri mu ddiiro gy'abaana balenzi oli mugole noono mugole n'agamba atwala Rukaya nti mwannyina agendayo obuuze mwannyoko amahali n'agenda n'abuuza mu kisenge n'akomawo n'amugamba emitwalo bwe giti mulenzi n'asasula taata n'amuwoowa okkiriza nzikiriza okumpa owaaye ne Rukaya ne babagabula nono ne bamuwoowa ne munne n'amala otugabula bamala otugabula n'ajja akuba akaama omugole yasoose muwala we yamuteeka mu mmotoka neyita mu galagi nefuluma nga abazze ku mbaga tebategedde nti omugole afulumya asooka n'amuvuga n'amuteeka mu tawuni najja agamba bba eyasoose okuwoowa funa entambula kwata emmotoka mukyalawo ali mu tawuni ogenda omusisinkana kwewala ki amaaso g'abantu abazze ku mukolo taata n'akomawo amaze okukwasa omugole asooka mukyala we anti olwo abasiibula okuwoowa kwawedde amaze obbagabula najja n'apakinga emmotoka mu galagi n'atikamu muwala we owokubiri n'amuvuga n'amutwala mu tawuni
ne bakubira omugole namba 2 leeta emmotoka tukwase mukyala wano obudde bugenda. abo bali awo bazze ku mukolo baleese maaso si balungi, maaso gaabwe mabi. Alayinu ekiiso kibi kisaanyawo ekyengera ky'omuddu. Taata amaze okusibula abagole abaami n'akomawo. Abantu balirira abagole bave mu nnyumba ya taata bayingire mu kidaala ng'enkola ya bulijjo nga tebalaba ku mugole. Abagole abaami batambudde bagenda okulaba bazze n'abagole abaami nabo batandise okusituka omu 2 3. Ogamba tebasigaddeyo batuuze bokka. Ababuuza nti bannange tugenda kuzimbula kidaala, abantu abamaze okulya tutambule embaga ewedde, tikatusiriwaza twazze kulaba ku bagole. Abagole balwa ti abagole bagenze dda bali mu tawuni n'okuyitawo bayiseewo nga tetubalabye kyanti si bammwe. Nannyini mugole ali naye kati butoola ne bwomukubira essimu mukyala wa muli ku lubirizi yali badde enkola y'obusiraamu eyo. Obwana bubeerayo ne bufumba ne buzaala ne butebenkera baraka ne zibeera mu bufumbo. Lwaki? Enkola yaabwe bagiyisa mu hadithi omubaka sallallahu alayhi wasallam egamba istainu biqada'i hawaijikum bil iktimani, mumale ensonga zammwe na kuzikweka. Lwaki? Fa inna kulla dhi ni'matin mahsuda, buli alina ekyengera bamukwatibwa ensaalwa, buli alina ekyengera bamukwatibwa ensaalwa. Kyewuunyisa ng'abantu bazimbye ebiwowoolo, mitima gibaluma. Oyinza obutatulaga ku baana, mukole ki? Mubakuba ekiiso. Sheikh Nasuru barakallahu fikum, Haji Nasuru nkwebaza, walaga sunna ku mulundi ogwo. Tugikoppe wallahi nungi yansanyusa. Banaliwo ku siini nga tubuuza bannange abagole balwa. Sheikh natuga nti ankola ya Busiraamu nannyini mugole twamukwasizza dda, bayise ku kava atwale ekyengera kye. Si kulwanga wano waliwo oweriise B n'amutunulako n'aga nti awasizza akaana akato embooko agenda okutuukeka nga gye bayise embooko takyagiraba. Era Sheikh omugenzi Khalidi Allah musaasire yatunyumizaako nti bamala okusamba gawuni, mwana asambye gawuni ku mukolo nikaahi ewedde, okutuuka eka nga mwana mulezi takyalina laavu ya mwana muwala. Era nga yeebuuza nti ono namwogereza ddi? Subhanallah, nendeko abawala abalungi nendeeta ono. Omuwala agenda okulaba ebyamuleeta ebiyitibwa bibayita bufumba wakati biriiwo, ng'ayita imaamu, banne abandabira ku imaamu waakuno mumumpitire, ng'amuzza mu kafunda. Mwami agenza okukola, munnange bukyabandeeta ngenda mu wiiki tewali waaka oba kiki, munnange talina laavu yadde simayiro, antunuliranga eyamufuukira ekizibu awaka. Nga imaamu aga nti omukolo gwe twakasonda nga tunaaswala, ng'akubira akasimu Sheikh Khalid omugenzi Allah musaasire gyali mu kabuli. Sheikh olw'okuba ayinaku ilimu engazi yababuuza omukolo gwabadde gwa mu kidaala, kiva mu kidaala ne kadaali ne gawuni yagisambye n'aga nti kyekyo aswabatuha alayinu, amaka gano gafunye ekiiso. Kyava bagamba munzikirize mbajjanjabeko ne rukuya shar'iyya. Mulenzi ng'akomawo okuva ku mulimu nga Sheikh abaraka ng'abasomererako, ng'abawa n'amazzi ag'okunywa aga rukuya n'okunaabako, ng'abagamba nja kudda enkya. Wallahi Sheikh atuwa obujulizi aga nti omwana ow'obuwala bwe yamala okunywa ku rukuya n'ow'obulenzi n'okunaabako ne banaabako, omulenzi n'akomawo essanyu lye n'atandika okusitula mwana muwala bw'amuyimbira. Sheikh abakubira essimu enkeera kyabange getiredde enzija. Omuwala nnyini yamuddamu n'amugamba Sheikh teweekooya toyokya amafuta, Allah yampanyisirizaamu musajja gwe nabadde naye luli, kati nina mulala. Okimanyi nti anderako newe njogerera bino ali mu kunnyimbira. Laavu gye tulina tennaba kubaawo. Singa baasigala wali nga tewaliwo mujjanjabi, obufumbu bwali bwabise lwa kiiso. Baana baffe bangi bava awaka ne mbasiba kadaali ne basamba gawuni, naye nga bano abazze bagamba kino sikirabangako. Ono ye mwana bulijjo abeera wano awaka, bw'ati bwayengedde enkomerero mwana bw'agenda bufumbo ne bufa. Nze naliko ku mukolo ogumu gwali gwa musajja mugagga Allah musaasira amutere baraka mu maali ye. Ku ttebo kwe twaliko omusajja ng'ayambadde ekkanzu n'enkofiira fabakati n'akulukusa amaziga
ng'alaba amaziga gaali gaki, gwe nange kyebuuzi n'akaabira ddala amaziga nga n'omujulizi yamulabako namba 2 ng'akyali mulamu Umaru Saidi Allah amusaasire. Jaga nti subhanallah sajja akaabi nyinga ekimukaabya kiki. Yabuuza taata kuzaala mwana nti gwozaala omwana ono, n'agamba bukyamba mu nsi sirabangako mwana gwe bawooye, ne bawaayo gold. Ne bamala okuwaayo gold, mwana mulenzi n'aleeta akalabo aka mwana muwala nga mmotoka. Ono n'atulika n'akana, taata gwozaala omwana ono, gwozaala omwana ono, mwana bamuwadde gold ate balese mmotoka. Ekyo ddala bw'oba olaba kikaabya omuntu. Era twasabirako ku mwana muwala Allah babarake ku kino kye tulabye, ebiyinza okuddako biyinza obutaba birungi. Abanga alayinu haku ekiso ky'amazima. Abawarabu edda balina omusajja nga mukafiri mulungi, nga mu kukuba ekiiso bamwekakasa yasibanga ennaku 3 nga talina kaalidde, mbu n'avaayo ng'eriiso limyuse liti, n'ababuuza ni gwe mwagala nsaanyeewo emmaali ye oba ye kennyini. Bamugaa nti Abdallah ono nti atwemalikirako nnyo nnyo, ng'agenda ku mmaali ye ng'agikuba ekiiso. Hakka kyakwatanga baali bashiriki b'omu Makka nga bamukozesa nnyo nga omulogo waabwe. Idhan aya gye tutunuulidde awo tubadde tutema omusingi ogulaga ekiiso kye kiruwa, kikwata kitya. Mu basahaba kyaliyo sahaba ayitibwa Sahal ibn Hunayf ng'ali wamu ne sahaba ayitibwa Rabia, batambula mu biwonvu by'omu Madiina, bambi ebbugumu ne likwata Sahal, kyava ajjako ekkanzu ye n'asigala mu nkutu yeeyiweko amazzi olw'ebbugumu eringi. Bwe yejjako ekkanzu, ani yejjeko ekkanzu? Sahal ibn Rabia. Kakati Sahal ibn Hunayfi ajjeko ekkanzu, Rabia bw'amulaba fa asabahu al-aynu, n'amukuba ekiiso. Yagamba atya, wallahi ma ra'aytaka al-yawm wala jildu mukhbi'a. Sirabanga ku musajja alina kasusu kabalagavu kalinga ka mukyala. Olaba eriiso. Awo nno we tusiŋŋaanira nti abasajja n'abasajja temukkirizibwa kunaabira mu kinaabiro kimu. Musajja temukkirizibwa, mukyala temukkirizibwa. Lwaki? Olw'akabenje akayinza okuvaamu akanene katya ti omukyala alaba amabeere ga munne nga si ge gage n'agakuba ki. Mulimu amabeere simi ge bayitaani, mulimu ge bayitaani simi buno bunnambaalaala, simi buno bwani. Kati ayinza oddikuba ekiisa ebbeere oba akabine oba kansa najja ava eno n'akwata ekifo ekyo. Eno kakana nga akabina bagenda bakasalako kansa yakalya, oba bbeere balisazeeko lwa kansa, naye nga alayinu kiiso. Sahaba bw'akuba munne ekiiso, sahaba n'agwa n'azirika. Baali balina omuvuka gwe baali batambudde naye, n'adduka emisinde n'agenda eri Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atuusa amawulire, ya Rasulallah bino bibaddewo. Ne banona sahaba nga n'ebigere byewalula. Nabbi yakangula ku ddoboozi n'avaamu eddoboozi erigamba, yagamba bw'ati, alama yaktulu ahadakum akhaahu, lwaki omukumu ayagala okutta muganda we? Ala barakta alaihi, lwaki tebamugambe nti barakallahu fiikum? Okuva olwo nebeera edduwa oba giyite engabo eziyiza mutabani wa Adamu ku kyengera kyonna kyaba nakyo. Mathalan, muntu bajja okulaba kabebbiko n'agamba bannange ozadde kazungu, n'agamba barakallahu fiikum, ekiiso tekikwata. Munnange ng'ogezze barakallahu fiikum, ekiiso tekikwata. Munnange nga wapanze sitoowa yonna terina wessiza barakallahu fiikum. Naye bw'akirekerayo oyinza okulanga emmaali eddibi osasula sitoowa naye nga emmaali tevaawo, yonna ekutte. Tukategedde, tujja kulaba sitoowa eyo gijjanjaba otya emmaali okutandika okutambula. Tujja kulaba ekintu ekikubiddwa ekiiso kisobola okujjanjabwa mu mbeera efaanana bwetyo. Kategerekise, sahaba Nabbi sallama bw'amala okumuvunaana oli, lwaki tewagambye muno nti barakallahu fiikum? Oyagala kutta muganda wo, kitegeeza ekiiso kitta. Mu hadith gye tuzze okulaba mu maaso eyo gye ziri eziraga omwana Adamu asobola okufulumya ekigambo eri mwana Adamu munne n'afa.
motoka nyingi oziraba mu bondi eri baganda baffe abazitunda, naye nga obuzibu zisobola okutambula kuba agisubula nga alaba yeri katale etambula, nagireeta kasitoma najja bulajja kamotoka kalungi mpaka nambako kamala ogenda okukiryalinga ebya banka, nzija olweggulo nzija enkya essaawa zino kankomewo mbadde nzize kulaba naye emmotoka gyenjagala yeno yennyini babibagamba emirundi mingi, naye nga ki ono munne yasoose okulaba emmotoka ng'ogireeta n'agamba ta were eno emmotoka gyoleese gutandika n'okulyamba bangi, eno yennyini bakasitoma bange gibadde bansaba kati osagule nange nsagule ebeere wano ewiiki naku 2 kyenjiwa ennaku lumu bagenda kuba bagitutte, ekyo kyennyini kiba kiiso. Wa illa okuleka nga akugambye nti barakallahu fikum, era osingana sitiika nnyinyi nga ziri mu maduuka g'abantu barakallahu fikum, ku mmotoka barakallahu fikum. Biasafin shadid, ekyokusalirwa ekinene edduwa eyo omuntu bw'omugamba nti barakallahu fikum aba amanyi nti oba akwebaza ng'olina ky'omuwadde, bwetyo bwe twakimanya so nga dduwa eziyiza kiiso, engoye nnyingi zookeddwa, olina ajja yesala ekkanzu ye ennungi mashaallah noga nti eno ddafa yateekwa kuba n'abalangira b'e Saudi, kati ate naawe ogyesaze naga nti ate bwe tutagyesala kyekinaagaana, kumba akwonoonye maama abaana olubojjooza n'agiteeka ku awagololerwa n'agiteeka paasi bwati ku lubuto, agenda ogisitula paasi n'esitukirako ng'olina gisula mu kasasiro, lwakiiso kyoli kyeyagyogeredde. Engato nnyingi imma bwe bate bagibbye efuna damage, kuba engato empya nisobola kubanga efaanana bweti, lwakiiso bwe ziba tezidibye emmotoka eziri mu bondi munnaffe agiguze asooka okumulaba yasooka omukuba ekiiso, munnaffe wawonye enfuufu n'enkuba, era kale gwe toli bubi ogenda kusigala tukuba mazzi n'aseesa endabirwamu nazzaako. Omuyaye jajja emmotoka tamanya nayo n'alyoka akuba eyiye nga si ye yatomedde, batomera mutomere, bamutomedde ettama liyingidde, ogenda okulaba emmotoka ye badde ennungi, emmotoka yonna eba nnungi nga teriimu kigwo nga teriimu kutomerwa, naye kasita bagiteekako ffira era ogenda okulaba nga ekuyitako nga bakulaga yatomera, saagala erimu kigwo gaga nti yatomera, oluusi abamu bagenderamu. So ono tukole tutya omuntu yali badde nga bw'aba aguze emmotoka agikwateko n'omukono ogwa ddyo, bismillah allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharrihi wa sharra ma jabaltaha alayhi aw kama qala sallallahu alayhi wasallam. Edduwa ekipya Allah akuwa obulungi obuli mu mmotoka eno, taasa akabi akagirimu. Oluvannyuma obujulizi bwe tufuna tubujja ku sahaba wa nabbi sallama ayitibwa Zaidi, agamba lumu nabbi sallallahu alayhi wasallam yajja okunkyalirako ng'alina ensolo enyirira nga nnungi, omuyahudi n'atandika okugikuba ekiiso, ensolo ennungi erabika eryemu yokka mu Madiina, bannanga agivuga nga yeesiimye, musajja gwe singa ogimpa bigambo. Enkomerero nabbi sallama n'agamba nti ensolo yange etambuza mirimu gya ddaawa, sisobola gigaba, n'agisiba mu paakingi n'ayingira wa Zaidi, agenda okumaliriza okukola program okufuluma nga ensolo egudde wansi efudde. Nabbi n'anakuwala sallallahu alaihi wasallam, Zaidi kyava agenda mu nsolo ze n'ajjamu ensolo eyali esinga obulungi n'agireeta, n'amugamba hadiya laka ya Rasulallah, kino kirabo kyo kigende kikola eddaawa. Nabbi kyava amugamba sallallahu alaihi wasallam, ndeetera amazzi, fajala yaqra, kyava ateekamu ayatul ayinu, aya ezigema ekiiso. Alaba obusiraamu bwe bwali badde, bwaliguza emmotoka mu bondi n'ogiteekako edduwa y'ekipya, wali badde oginaazaako n'amazzi ga ayatul ayinu, okategedde. Era amazzi ago ge twali badde tunaaza ku baana baffe abaakazaalibwa abato, okategedde ako. Era amazzi ago ge twali badde tunaaza edduuka lyaffe ppya, bantu bave ne bayingira amaduuka, so nga shumu fi thalatha, ekisiraani kiri mu bisatu, nabbi yayogera sallallahu alaihi wasallam. Ekisiraani kiri mu markabu, mu motoka, ne kibeera mu maskani, mu nnyumba, wa fi nasa, ne mu bakyala.
nye nabbi yalaga eddagala sallallahu alaihi wasallam ng'alaga nti gwe afunye ennyumba oba dduuka sooka osomeremu bakara ejjuzu 2 n'ekitundu oluvannyuma okwate aya ezigema ekiiso ky'abantu naam osiimuze edduuka lyo n'amasa kuba abantu bagenda kujja enkya wazze wano wabateze kano kamasu kennyini era obayina zinaalema gwe kuŋŋaanya genda okulaba nga misiraano teri akyama lwaki teyakugambye nti barakallahu fikum idhan ekiiso kimalawo emmaali y'omuddu nesaanawo kwano gwaffe Allah amusaasire yali ava Bugerere atisse kaddayana k'ennaanansi ava bw'ati ebugerere mu tawuni nga bw'olega atusimbule mukwano gwe najja namuga haji gwe otisse ennaanansi ffe katusigale kulya amabanja twagala ensawo zidde nga zijjudde n'atamanya nti kyali kiiso sajja watu agenda okutuuka Kaleerwe ng'ennaanansi eri wali efuluuta ne balumba Nakasero ng'eziri wali nnene okusinga kuzize tasobola kupaakingawo sajja namugaa tukole ki tugende Katwe ne balumba Katwe ng'ennaanansi efuluuta namugaa tusibireko owino okutuuka ku owino nga tebalina bwetaavu namugaa omanyi kye tuba tukola obumotoka amugaa nti nze entambula yange yaweddeyo nadda okuyamba na buyambi jjako ennaanansi zo nziiwewa haji namugaa tuzizzeeyo ku Kaleerwe kuba lyekkuba erintwalawa ewaffe Bugerere nga bavuga nga bateeka Kaleerwe batikkula ng'omwana amugaa nti bw'oba ozitikkulidde wano teekawo ssente ez'okuzikuuma kubanga tosuubira nti abantu bayinza okuleka ennaanansi ennene ziri ensava bagule buno bukaceere haji ng'atikkula ng'akwata mu nsawo ng'ate ateekamu ez'omukuumi ng'amugaa nti wano basulawa nti tusulaawo ng'ensiri ziruma nakina kinaga nti bizibu nga bizze nadde manyi zijja kutunda kusuubuza abantu neddireyo waliwo abasobola okuziyimba bayimba zire ennene bayimbe buno bukaceere haji weebereremu haji ng'amagamaga saawa etuuse ey'okulya ng'akwata mu nsawo ze yazze nazo ate zatandise okulya kwata seni ng'azirya naku luzibye teri amugaye nti akanaanansi kammeka nsiri zimulumye enkeera agenda okulaba nga tannatundako yadde ennaanansi n'emu kyava agamba omusirikale akuumawo bw'ofuna abagula maali ngikukwasizza nzizeeyo waffe omukyala aleeri alinze kavu aba ali awo nga hajja ajjidde awo mugandi ng'ozimbye mu maaso nti ensiri kye zaatukoze eri nanonyeza musujja kiki nti ensiri zaatulumye kyatunzeeko yadde ennaanansi n'emu twatambudde ekibuga kyonna twaziye Kaleerwe nenzirekera omusirikale kyala nagamba amaanyi gaffe mu musiri bannange haji ng'aga nti kamalemu ennaku 3 bayinza okuba n'abatunzeeyo haji ng'amala ennaku 3 naye nga kyamazima zaali 5 ennaku ng'ajja tuuka wali omusirikale ennaanansi teyazisangawo sirikale aluwa omusirikale amugaa twagala emitwalo 7 okuyolayo ebyali bivunze ennaanansi zo zonna zavundiraawo haji n'agamba ya rabbi tugenda okusomesa ensonga eno nga haji omu ku bajulizi n'agamba nali nsimbula Bugerere mukwano gwange yenyi naŋŋamba mbwe ensawo zange zigenda kudda nga zijjudde boka basigale nga bali amabanja anti ngenze kuyoola lwaki teyamugamba nti barakallahu fikum bangi bwe batyo maali zaffe zifudde olina akusinga nanga konteina epaakinga bweti n'ayogera ebigambo ebinene haji otuukidde mu sizoni amaduuka gonna makalu ogenda kuyoola buyoozi haji aba yakapaakinga konteina 10 ne ziyingira ne zisaanikira eyiye genda kulaba nga teri n'omu amugaye nti haji mmeka n'ateeka mu sitoowa teri amugaye mmeka n'asasula sitoowa kivaamu nga haji bimutama bantu batudde ne maali lwaki lwa bigambo bino byemba nnyonnyola akaseera kano bikwata ku mubiri ne bikwata ku maali era mwe tuwangaalira mu sisitimu ebigambo bino mbijjeewa mu kitabo bakiyita As-Salimu al-Battari fi tasaddi li sahrati al-ashrari kya Wahid Abdussalaamu Baali ku peegi 229 okuli omutwe ogugamba Ilaajul Ayni okujjanjaba ekiiso bo obudde bugenda saba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atumalira aya ze nasomye ziraga katuziyiteyitemu ziraga ki tiwakitiwa Allah subhanahu wa ta'ala mu kaseera nga nabbi Yusufu azaaliddwa akuze amaze n'okuweebwa
obukulembeze mu Misiri nga yagaba emmere. Kati baganda ba Yusufu basituka bagende mu lubiri basake bafune ak'okulya. Olw'okuba baali bamuddirira mu bulungi, Allah kyava abagamba nti wakaala ya baniya, taata akola oda eri abaana be abanga abaana bange temuyingira mu lubiri omulundi mu mulyango ogumu, la tadkhulu min babin wahidin, tekabatanda nemuyingirira mu mulyango ogumu. Anti abalungi olunaabalabako omu babiri basatu ng'akoona ku munente waayi omusajja yazaala abaana jangu olabe ate bonna bawanvu ate bonna banene ate bonna balungi labalaba. Ekyalidde kiki kiiso, baana nga batandika kulwala butakwatagana n'ebisigadde. wadkhulu min abwabi mutafarrika, nabbi Yakubu abaga muyingire mu miryango gya njawulo. Ono nabbi ategeera ekiiso, kategedde ako nga ne botajja kuzaala baana bonna balungi, baana ba Haji bonna balungi ate bonna beebo. Mbu bagenda kubuuza ku bagenyi abazze ku mbaga, n'alyoka abambaza ebyekimansulo, enviri bazitadde, obubeere bulinga mu misumaali. Abo ne bagamba Haji mbutuufu yazaala, laba embooko z'abaana wano wanaabula embaga wano, embaga zigenda okuyiika wano, obwana ne bugenda buddiba, kivaamu nga bwambala engoye ne maama waabo zayambala. Haji akakoonako ng'amanyi maama w'abaana nedda taata nze muwalawo bwani yagamba okwambala engoye za maama olaba bwe mwenkana n'ennyammwe. Haji akyankalana lwakiiso. Mulekeraawo okumulisa abaana bammwe eri abantu abangi, abantu balina ekiiso. Ate mulekeraawo okulambuza emmaali abantu abatalina akiida efaanagana ng'esomyeko ku kiiso. Ja tugenda olaba embuzi zange gwogenda okulaga omumanyi, ja tugenda nkulaga eyiika zange zennina ate nzitunda gwogenda okulaga omumanyi. Owange kankuyitire ku maama abaana akubuuzeeko amuyita atya. Era bw'ogenda e Saudi tosinga na mukyala wa mu Saudi ng'ajja okubuuza abagenyi. Abasaudi baba n'amadiira abiri, eddiira erisooka liba kkalu nga kapeti akuteramu bupiro bwakwesigamako, nayingira ekisenge n'aleeta kakaawa n'entende n'ebyokulya asomba tuga musajja muwulu. Ne mumala okulya n'akunyuminkiriza n'akutegula nga mumaze okulya n'azzaayo ne munyumya, bw'olira okooye yalla n'akuwerekera nga tolabye ku mwana tolabye ku mukyala. Naye nga bodda mu kisenge namba 2 ruumu eddako mulimu kapeti bw'ogirinnyamu ekigere kibuliramu, mulimu TV screen eva kuno nakuli, mukyala we gy'ali naki n'abaana. Akuleetera omukyala aveemu akaloboozi, assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, ogambe nti kyala nnyonza, musajja aliko embooko y'akakazi laba bwe kayengera. Allahu akbar, Allahu akbar. Ekyo ekiso ky'okubanga otendereza oyogera bingi, nza okwekanga ng'omukyala asibyeko ebintu nga buli watunda bw'ati bba alabanga empologoma. Alayinu haku, kiso kya mazima kikwata kivula nti bo baalabuka bakyala abo ne babakweka eri abafu ate be baaniriza abagenyi. Nosanga nno ng'omukyala ng'alina n'ekirimi era dde bassebo nga kubazze kuliko eyeegombedde ow'ekirimi sibimuteba ssebo jibaleko bassebo ono yakyadde awulira afa. Nanga ndi Swaibu singa abantu baali bawanyisiganya twaliwanyisiganyiza mu mukyalo ono olwamutandisi buli kimu kyendaba kyenaali egombi akirina. Swaibu omukyala yita kusaanira ono kivaamu alekera amukubi ekiiso, enkomerero nga mutandika kutabuka mugenda okunzika nga omukyala abisibi. Amaka agasinga okusattulukuka kiiso. Alayinu haku, kiiso kya mazima ng'omubaka bwe yagamba sallallahu alaihi wasallam. Aya zino bonoba ozigoberedde ojja kwesiŋŋaana nga zonna ziwunzika nga zitulaga kyekiiso kyaki kya mazima. Idhan abatulaba abalungi abatuwuliriza, edduwa egamba barakallahu fikum ekola mu kaseera nga muganda walina kyakuwadde ne mu kaseera nga oyogedde ku kyengera ki. Munnaffe waguze common 18 barakallahu fikum, olwo ogitaasizza. Munnaffe waguze engatto omusonso barakallahu fikum, yalibadde njogera yaffe. Munnaffe otikkudde barakallahu fikum, Allah akutere baraka mu byotikkudde. Otuukidde mu kaseera akatuufu nga ne bakasitoma we bali, naam ojja kusiŋŋaana
nti biidhinillah okusinzira ku budde bwaffe nga butera okukozesa mukkirize musimbewo obusimbi kati tuli ku kiiso ezimu ku ndwadde ezikwata emibiri gyaffe abantu nobasingana nga bali mulago bali ku macupa naye nga kiiso tuli ku ndwadde ezikwata emirimu gyaffe nga omuntu yeyambisiza ki eriiso lye n'olulimi nebigenda bikosa emaali y'omuddo mwe bali kubeera bawuliza balungi aba South Africa, Durban, India, Malaysia na wonna gye muli naddala bannayuganda abagoberera emisomo gyaffe barakallahu fikum tusaba Allah abasiime abayomu obulungi ate muggyemu emigaso bi'awnihi tabaraka wa taala nsigadde ndi Ahmada waabwe Ahmada Mahmud Nsubuga ku 0702632289 wano ku Masjid Mandela e Kampala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.